Ensonga z'omwana wa musajja oyinza okugamba nti zitandise okukyusa obuufu ensangi zino. Omusajja Isaac Natukunda ow'emyaka 39 bw'asitudde abaana be bonna 7 n'abatwala ku ofiisi ekola ku nsonga y'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Mukono n'abalaajanira ng'agamba nti talina wakuteeka baana bano olwannyaabwe yanobye. Bino abibuulidde Doola Jjuuko Najjuma akola ku nsonga z'abaana n'amaka era nga ku baana baleese kujjiddeko n'omugogo gw'abalongo. So mukyala wange abadde nti yabeerawo abaddewo ng'asobola okumbeererawo ebisinga obungi. Abaana bano omukulu wa myaka 14 nga nnyabwe Marion Kasoole ow'emyaka 27 kitegerekese nga kitaba abadde amaze naye emyaka 15 mu bufumbo. Omusajja ono ategeeza nti omukazi okunoba kyavudde ku bajja be abadde basusse okumusuulira abaana muzigo ku kyalo Ŋŋandu gy'abadde asula ate nga n'omuzigo landlord yabawadde wiiki emu yokka nga bagwamuse olw'ebbanja lya myezi 9. Ng'agamba tasobola kubeera na mwana oyo mujjewo era yasinza n'okundagira nsitule omwana n'abaana bano abakulu be nazaalawo abalala be yasangawo nabo mbajjewo naye wandagira okutwala abaana simanyi sirabawo wakukola ki wakubakubana. Omusajja alaajanidde mukyala we yanobye akomewo kubanga yabadde amukuumira abaana nga mu kiseera kino talina mulimu gwonna gw'asobola kukola ate nga ne mubajjajjaabwe gye yandibatutte bonna baafa. Twazaalibwa abantu babiri n'omuwala, omuwala yafumbirwa yagenda Rwanda. Mama ne taata bakola bata? Mama ne taata baafa. Abaana nabo balaajanidde nnyabwe abasonyiwe akomyewo abalabirire. Oliyo mulanga baffe maama oba ofunye ekifaananyi kinabo okonawo gye tuli esaba maama gyonna gyoli tusaba okomyewo. Gwe wazaala tuvudde wala n'abaana bano gwe bakuzizza era abaana bonna bayise mu ngalo zo okula. Mbadde nkwegayirira nti ogumidde ebizibu bibadde bingi nandikusabye osobole okubeera nti waguma ekifo tusonyiwe. Saazi eyo sina kyenkola mbeerayo beezi waka emirimu gyafa lwakuba nti omukyalo okuva yavaawo kikyasobola kugenda kusuubula sente zembadde nazo mu nnyumba zonna gena nzitidde ziweddewo. Kyokka bamu ku batuuze ku kyalo Ŋŋandu balumiriza omusajja obutayisa sikaati ng'omukazi w'awaka yanobye abadde nga bwe yaleeta okumukumira abaana bazzenga amansamansa. Abakyala nga bamusuulira abaana omukyala ow'awaka neyeeta mwana adduka. Abakazi kye bakoze kikyamu, buli omu abadde alina okusigala n'omwana we ne bamuweereyo obuyambi. Ibrahim Kitenda ssente w'ekyalo Ŋŋandu alabudde abasajja okumanya ennaku yaabwe basibe ku zipu. Bwe tunuulira omuntu alina abaana 8 mu kazigo. Najjuma asabye omukazi yeekube mutima akomewo olw'obuzibu abaana bano bwe boolekedde. Nkubira n'abakyala bonna abali eyo omulanga nti bwodduka ebizibu ne gy'olaze bisobola okukusangayo bw'oleka amabujje gano oba tomanya kiddirira. Hassan Kasibante amyuka radisi w'e Mukono naye awabudde abasajja nti obwenzi temuli kalungi okuggyako okwesombera akalimu obuwuka bw'ati naawe omusajja ono amagezi okuwasa omukazi omwana asobola okuza abaana. Kati omuwala amulinamu abaana 3 omukubiddeawo abaana abalala 7 kati naye embeera emusukkako bambi ng'omuwala. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.